badde nga ngoberera nnyo Seekakiti. Seekakiti nga bw'ayogera gye nvudde we ne Katonda byakoze ng'oyinza olwa twakulira mu lujja lwe lumu. Essaawa tulinawo miliyoni nga 2. Twagala emmotoka ekitone nnyo ya miliyoni 10. Naye waliwo era agenda okugamba emmotoka ey'abiri nayo gyeri. Bwe zinaagaana ezigenda okugula emmotoka empya tujja kukwata ze tusonzeewo tuzimuwe. Omukazi yaze n'agamba mbu kale gwe maama we ali mu kyalo atambuza bigere, taata we ali mu kyalo nemukaya mutomera, maama wange yafa ndi muto, taata wange namuziika. Ene nebuuza omukyala we taata gwe yabadde ayogerako ne maama era yabadde alina okukwatibwa ne tumubuuza owaayo. Bwina omujja wa maama aliwo oyo ali mu kyalo. Era namuzeemu ne mugamba nti singa kyabadde nga gyali guno omusajja era tegwabadde gugwe. Singa maama yabaddewo era okkiriza tegwalibadde mukisa gwe. Wabadde gwa Seekakiti. Kati nali Dubai. Alina ku kisaawe nga nkomawo. Kuba Dubai ku kisaawe waliwo wifi. Nenteekako. Connecting the internet. Bulungi nnyo. Nenteekako essimu nendaba. Saha. Ng'agamba naye bwe babanga ba pastor endiga zaabwe zibagulira zibasondera emmotoka ne bagula. Alina gwe yalabanga asaba Range Rover. Twali twakakola ne video ya pastor Kakandi. N'agamba ne Seeka waffe bano baseeka baffe kati nga Seekakiti Seekaani lwate tubasondera fane tubagulira ku mmotoka kyankwatako nengamba obusobozi sibulina naye nina eddoboozi kandiyiseemu naawe oyongerezeeko nenkola vidiyo nali naakagiraba kati nga tugenda linnya tukomewo buli nga temumala kukola vidiyo nali naakatuuka ewaka nenkola vidiyo netambula abaana ne baŋŋamba ye tandika museewo essimu nenoonya saha namba ye nesooka nembulaawo ng'eyakikuliddemu naye abaana bwe bampushinga neŋŋamba tujja kikola era nagenda okunoonya okulaba saha nze ng'olwedde abaana batandise luga teekayo ennamba kati bwe nagenda ewa saha nenkimunyonnyolamu waliwo omukwano gwange yali ampaddeyo akasente miliyoni 2 nengenayo tuzimuwe tusondere ku mabegaawe naŋŋamba musondera sayidi eyo nange ejja sondera sayidi kati mukivuga sayidi ne sayidi bw'ataba King Saha abeera nze sooka obasomera ennamba y'essimu ate era wakati mu mbeera tujja batugiteekateekamu awo nga mugisoma ennamba y'essimu eri 0708 0708 59 Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo
jango lambule jango gule. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna. Nze Lujja omulungi atulaba okwetooloola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya awo nawe osinzira okuba ng'otulaba. Omukyala gwendi naye ye Sylvia Auto Parts atunda spare wano ewa Kiseka. Yegwe omu ku mannya ag'amaanyi mu Kiseka market. Mukama yampa erinnya munnaani. Mukama yampa erinnya lizitowa okusinga omuntu. Tosobola kunoonya Sylvia Auto Parts ng'otuuse wa Kiseka n'akubula. Kizibu. Biki bye wakola okuba nga weefunira erinnya eryo? Katonda agabanga ye bw'aba asazeewo. Kuba bagagga bangi wano. Bagagga bayitirivu nnyo naye Katonda buli omu amuwa kyaba amuwadde kati nze yampa erinnya. Ate abalina amannya wano basajja. Oli mukazi. Nze ndi mukazi. Nakyo nno kyanjawulo. Katonda yanjagala munnaani. Katonda yanjagala nampa erinnya lizitowa nnyo okusinga nnyini waalyo. Bagambye no mu katale wabeerayo eddogo lingi. Sooka wamma ombuulire. Ebyeddogo sibimanyi nnyo kuba siroga. Tokeranga ng'ebigere bizimbye. Ebyange? Tokeranga ku edduuka lyo ne likubula n'ogenda nekanga ng'oyiseewo. Bagamba ekiri mu katale. Naye munnaye olaba ebintu ebyo. Bw'oba oli mulogo olaba nnyo abalogo. Olina kusooka kuba mulogo okulaba abalogo. Era omuntu gw'owulira ng'agamba nti Lujja yandoga aba yakulogako. Yagendako ew'omusawo n'amugamba omuvubuka bw'ati n'amugereza n'agamba Lujja yoyo akuli bubi. Bw'atagendangako omusawo ani yagamba nti nakuloga. Kyogereko. Neje tukolera eyo mu tuwanga ina fe mujja. Bw'okasowulira ngamba omuntu agamba nti gundi yandoze omanya naye mulogo. Kubonange bukyanga bangamba nti eyo gye mukolera wabeerayo abalogo sirabangako no. Nze era bakwano bange bempanga nabo bamanyi. Bino sibyogera mbulwakuba ndi mu kamera. Bonna benkona sina bonna ndi ngambye nti gundi yandoga. Newe bukya ku makya emirimu ne gyekwatamu bamanyi okuba bali bakuba emisolo ebintu ne bityankala naba kati nga mu periodi ne sente entono ddala. Osobola gamba nti gundi Mukama waaba asazeewo. Bayibuli yagamba nti Katonda gwawadde. Katonda bw'agamba nti ye tewali asobola gamba nti nedda. Kati ngamba nti wandoze gwani. Nze atali Katonda. Gwatali Katonda. Ndaba nti yandoze. Sekakiti yagamba atalina buyinza bukuwa. Talina buyinza bukujjako. Abasajja oyo bayatula n'abirowooza ati ebintu bino. Bijja buzinga oyogera mu kamera. Katonda akuwa okwogera. Akuwa buwi. Siina buyinza. Nze nakuwadde kana akatebe. Kitegeeza nkugamba va katebe kange. Kampe nenvaawo. Kati omuntu agenda vete eri ajja agambe nti mpaka n'akatebe. Ate akakuwadde. Ate akalinako programu. Kati ebyo ebintu tulina kukkiriza nti Katonda yennyini byonna. Bwe wabaawo ebigaanye nyiikira kumusaba. Tunyikirire ekkaabirira Katonda. Teri. So mwabagamba nti eddogo liri mu katale mu abaloga bannamu. Tubabuusa abalogo. Wano waliba naawe bagamba tulina eŋŋombe wano egamba obulogo wano obukyasinze wano ewaffe suubula. Wano kimugamba. Ffe eŋŋombe yaffe. Suubula obe n'ebyuma byo natakwagala ajja kujja binone kuba gobiina yokeza otondagala ne mu dduka tolina mbi bagenda kujja kugula ki suubula ekyuma kyo kibeerewo era bujja kugira nti waggulu sente zakubuze nti omusajja jjagambye mpaka mamutengeka ng'akayagala teri ddogo ku Isirayiri likola bantu bangi tebatwagala we tuli. Lwaki Sylvia yavaayo ku nsonga ya Sheikh Kiti? Enze ku TikTok okwo followingako abantu batono ddala ku TikTok kubanga abantu abamu tebagattako abamu boogera ebigambo ebitumalamu amaanyi boogera ebigambo ebivuma abamu bawemula
video zaabwe tosobola kubanga oli mu bantu babuvunaanyizibwa oba wali baana bo oba wali baganda oba wali mikwano gyo gitegeera n'obisaako byesitaza kati nze ku bantu abamu mbadde nga ngoberera nnyo Seekakiti Seekakiti nga bw'ayogera gye nvudde we ne Katonda by'akoze ng'oyinza olwa twakulira mu lujja lwe lumu mwine emboozi efaanagana emboozi ye n'eyange tezaawukana ekizaawula nti oli musajja nze ndi mukazi emirimu gyali akola gyali gy'abasajja ate nze nakolanga gy'abakazi tebyawukana ne mu maka mwe twakulira empisa gye baamuyisaamu nga teyawukana nayange kati nze nalinga mmugoberera era emabega kawo ne twaneka vidiyo nga ŋŋamba nti omusajja ono Seekakiti mwabali mu mbeera ey'okusoomoozebwa munoonye ku peegi ye takuleka kye kimu owulirize ebigambo bye enzizaamu jazzaamu amaanyi tosigala kye kimu mu bulamu bwo kwegamba agattako mu ssuubi abantu abasinga ekisinga otukuba ekigo kuggwamu ssuubi kati nali Dubai alina ku kisaawe nga nkomawo kuba Dubai ku kisaawe waliwo wifi nenteekako bulungi nnyo nenteekako essimu nendaba saha ng'agamba naye bwe babanga ba pasita endiga zaabwe zibasondera emmotoka ne bagula alina gwe yalabanga asaba Range Rover twali twakakola ne vidiyo ya pasita Kakandi n'agamba naye seeka waffe bano baseeka baffe kati nga Seekakiti seekaani lwaki tetubasondera fane tubagulira ku mmotoka kyankwatako naye ngamba obusobozi sibulina naye nina eddoboozi kandi yiseemu naawe oyongerezeeko nenkola vidiyo nali naakagiraba kati nga tugenda linnya tukomewo buli nga temumala kukola vidiyo nali naakatuuka ewaka nenkola vidiyo netambula abaana ne baŋŋamba ye tandika museewo essimu nenoonya saha namba ye nesooka nembulaawo ng'eyakikuliddemu naye abaana bwe bampushinga neŋŋamba tujja kikola era nagenda okunoonya okulaba saha nze ng'olwedde abaana batandise luga teekayo ennamba kati bwe nagenda ewa saha nenkimunyonyolamu waliwo omukwano gwange yali ampaddeyo awo akasente $2 nengendayo tuzimuwe tusondere ku mabegaawe naŋŋamba musondera sayidi eyo nange ejja sondera sayidi kati mukivuga sayidi ne sayidi bw'ataba King Saha abeera nze kakati engeri gye ndi ku sayidi ya Sylvia njagala okumanya oyinza obutambulira muwendo ng'ombalira ebitundutundu ku 10 tutuuseewa nga tusinzira ku sayidi nga tunatuna ku sayidi ya King Saha kitambula kijja tambula newankubadde tekinnatambula bulungi naye kijja ttambula jasi kibadde kibulamu abantu okumanyika bano abaana bano nze abanfolowinga bwe bakyakozesa bakyalina entandiko entono bakyaleetayo ku ssente naye nga zikyali ntono $2 2 okitegeera 5 kwegamba tetwasala nti miliyoni twagala bagagga bw'oba olya nga kikukwatako teekayo ssente bw'olya omusajja oyo era kyeyali akugaseeko teekayo bw'oba olya nga takusanyusa tosaayo so mu kino ab'omutwalo 2 abantu abo wansi awo bakyakidduukiridde omulanga bakyaguwulidde nnyo bwe njogera nnyo mba ntegeeza nnyo baweereza ssente 2 mutwalo baweereza ssente n'abolukumi bayinza okubeeramu era mwebali waliwo yampereza 1000 waliwo yampereza 1500 waliwo yampereza 5 naye nga mutwalo gumu emitwalo 2 awo bampadde ssente ab'ettaano bampa naye si nnyo kitegeerekeka kati omuntu awo ali mu kwebuuza ekisookera ddala wano okkawooli waliwo abagagga abalimu abagagga golowooza bakyalemeddewa okuba nga beegatta mu mudigido guno abagagga bano ndowooza beetaaga kutuukirira bo beetaaga kutuukirira naye abaana ba medians era abaana abanfolowing abandaba mwebale nnyo omulimu gwe mukozi kuba abaana abakampa ssente sobodde okuŋŋaanya almost miliyoni nga 5 mu bano abaana mutwalo 2 ab'ettaano balimu batono balinga nga 10
n'abe 10 na mundo zanga batano kuba bawandiikaawo naye 2,200 abusiba bensobola okunganya mwezi sente zeggana kati tubadde twagala tusobola tukipikeyo guno kwaba waloba abaana bakwano bange bakadama bali ebweru bagamba lindako tufune omusaala kati ne banjuliza tulindeko paka wiiki ejja twabe saha zaayinawo tulabe zenninawo tugatte tubanjulire eziriwo tubabulire ezibulako tulumba abagagga kubanga ayina abamwagala naye era abagagga abalina sente era waliwo abetegefu waliwo abanzisuubiza nozusuubiza nga ne Sula Motors kwali oba omumanyi Sula Motors ali Kibuyaawo musajja atunda mmotoka ekibuyaawo bwe tutera okubeera ne full figure awo era olwamala okwogera ne Seeka Kitiwe nti n'agamba ffe weetuli n'abasajja abasiraamu we bali awo mu bondi awo ne bagamba buli omu ajja kukwata ekyayina Sula Motors mubale bajja tuwa wonatuukira ku mutendera ogutambula ku bagagga awo Sula Motors weguddako tulinda wiiki eno kuba guno mwezi gwako week end then week ejjaawo weneggwerako tugenda kwa tufuna ekifaananyi ekituufu eky'essente eky'abaana bano omusajja oyo waliwo jjo omwami yazze wano nampa $5,000 bamuyita Nteza atunda tiketi yampadde $5,000 n'aŋŋamba Seeka Kiti mugambe alina akantu ke yagamba kano kuba buli ku Seeka Kiti buli muntu alina emboozi ye gyamuyinako yaŋŋambye bw'ati Seeka Kiti yagamba nti yalinyanga takisi nga batwalirawo 5 kati Seeka Kiti ng'agamba wa takisi nina bisatu kati ngo watakisa mugamba abitano ngomba nina bisatu kati ono ke kamukwatako nembu yali mwavu nnyo ngeyembera gyakola ki gyayitamu kati nze ate emboozi yange ekyasinga okukwata ku Seeka Kiti kyesobola bakwerabira alina we yagambira bajjulanga emimmonde nga mutudde ku lujjuliro mutaddewo amasowaani ne bajjula emimmonde nga doodo bamutadde ku mmere waggulu jajja n'atumya akasepiki n'akateekaawo nasota doodo nakanaka akaziŋŋoonyi nayiwiramu awo amazzi n'abawa ne mukoze emmere ne muli ate ne mukoma n'essowaani nga biriiko ebyo mwe temwabira maama mwe mwakulira maka malungi gamba nze we nakyalako mu kyalo natuuka nga waliyo sizoni y'ensujju kati ate nze nga sirya nsujju naye sayina lwaki nali sigirya naye namala ebbanga lye namala mu kyalo nandya bijanjalo byokka twabiryanga tekikyuka nnyo naye muganda wange yembeera gwe togimanyi kati omwana affe sazi osobola omuwa nakati ng'omuyembu yimazzi n'abirya kugamba maama biki bino olabamulya byanjalo lunaku 2 n'agamba maama koye ebijanjalo ate nga bisiike birimu akazigu ngalaba okisusiza kati yembeera nti Seeka Kiti buli muntu alina kyayogera ekimukwatako lwakuba abantu baagala obbisaamu oba ebyamadiini naye nze siri mu bya ddiini siri mu nnabyabufuzi nze era saawula sente za nuupu saawula za movement ayina ssente gw'olina ssente zo wenkubira essimu mpitanze nja kujja saagala kamera sijja kuteekayo kubeera bangi abankuleko ne baŋŋamba nze siri wa kamera naye wiiki ejja ngenda kuwa ssente ate $2,000,000 nayagala kamera weetuli nayagala kamera weeziri fe tujja kujja mu ngeri yaffe yonna abatagala kamera buvunanyizibwa nja butuuse wa Seeka munnyonnyole nti mwami gundi yakoze bw'ati bw'oba omusanze oba mukubireko omwebaze naye nga mu butuufu oba mu bufunzi ensonga simbi okusiima omuntu ng'akyaliwo nze ndabambadde ndabanga nnyo abayimbi nga batiddukana nnyo n'abantu abalwadde abantu abafudde ne bateeka zikawo kibagenda kwoza mu mamotoka basondera ebyobirine wano eno okitegeera naye nga omuntu abaawo nga mulamu oli naalimwa n'okuwa engatto ey'emitwalo 2 kisirivye ebintu by'okoze nze nkusiimye twala kino naye naagera n'agula ekimuli kya mitwalo ago 2 kya mitwalo 10 n'avuga amafuta lunaku lamba takoze najja okuziika mbasibiraba mbasigenda kudda nojja mu ddwaliro n'ogula ebintu byesitagenda nakukozesa abajjanyaba ne balya okitegeera mpozi nakano kankayiseewo waliwo bakwano baffe abalina emitima emibi abalina obujja kale ayagala genda kuba n'aba social media abo abataagaliza abakikubirawo nga mwakakitandika abo banaye kambabuulireko ekintu kimu muno mu bulamu bw'ensi mwe tuwangaalira si buli gw'oyagala nti alina okukwagala kaddemu si buli gw'oyagala nti alina okukwagala osobola okuzaala omwana wo n'omuyonsa n'omuweerera n'akula
n'awasa n'akwerabira omwana gweweezaalidde ng'alina ssente naye nga gw'oli eyo obonaabona sobola kulowoozaako yadde sekendi mmeka n'emu kati saagala mukulembeze nnyo nti Sylvia Ssekakiti musiraamu gwe toli musiraamu tajja kusiima tajja kwagala mwe temufaayo kino tekiriimu ddiini Katonda ayatutonda ffenna atumanyi era buli omu amugabirira mu ngabirira ye ate nze mu bino mu kutandika okwogera eyo emboozi nali sirina kyembala lwakuba kyatambudde nnyo ne kisukka nze bwe nali ntegeera nti nakyogera awo n'ekintu kyagejja buli omu n'akiraba mu ndaba yiye kankugereze ng'omwana bwe yatumakya n'akwata vidiyo n'agamba Kabaka Mwanga nekitambula ekigambo teyamanya nti teyamanya jawaje kigenda mmusuula kati buli muntu akwata kamera waati tomanya kigambo kyogenda kwogera kigenda kuteeka wansi kigenda kussa waggulu nze mukukyogera saamanya nti ne vidiyo ejjatambula nnyo okutuuka ku ekyo naye nalabira awo ng'abaana bakipise ne bankubira amasimu ne bankubira amasimu omukwano gwe kati sali awo ku shamba atunda sipeya wa pikipiki nangamba Sylvia emboozi yo ngirabye miliyoni zange 2 nzirina era najja wano nakwata miliyoni nangamba tutandike tujja kigusa bwe zinaagaana ezigenda okugula emmotoka empya tujja kukwata ze tusonzeewo oba miliyoni 3 oba 2 tuzimuwe abantu boogera ebigambo ebitumalamu amaanyi lujjo osanga abakazi bano abaakula obulungi abali ku midiya bebawa ku birabo ng'emmotoka bebapangisizanga za apartment kati ffe ne tubanga ffe tulinga abatali bakazi banafuya mmwe batunafuya n'owulira ng'oyagala kaaba n'owulira nga ne bbaawo oyagala mukyawa olabanga talina kyakwongerako naye kati ffe abakazi abalinamu ku ntegeera ey'enjawulo okiraba nti bbaawo talina kyakuwadde kyekyo kyasobodde okiraba nti ate waliyo abakazi abali obubi nnyo n'okusinga gwe omusajja omuyina waliwo abatamulina byonna n'obeera nga obigatta mu mutwe n'ogamba naye nedda alina okuba ne bba wange oba talina tayimu ejjatuuka ajjafuna kubanga bangi betulabye ababadde mu mbeera embi essaawa zino nga be bali mu butaala ng'abababi abantu nabawanyonza ebintu ebyokulabirako ku basere balina omu gwe baali banjuliza yalekawo mukyala we ne mbagamba oyo mwogero omu nze mpayo abagagga bana oba abantu abamanyi bomanyi bana nga yakola ne mukazi we ne bagaggawala n'amusuulira ddala eri ne mbagamba mumpe yaabo temumpa omwoyo gwe mumpa bagamba abantu abatuzaamu essuubi bali wano baseeka kityabo omusajja akujjukiza nti yava mu kyalo ng'oluggi balugazaawo kati naye ng'essaawa zino aggalawo n'amakufu yasalawo bameka omuntu eyakugamba nga tiyagendanga ku TV ne bamugaana okugenda okwogera naye nga ssaawa zino be bamunoonya kati bw'ova kweyembeera oba ogenda kugenda wakubanga ennaku zino embeera yonna gye tuliko ffenna yakuzimba mpola nze nabalaga ennyumba gye nakuliramu ne baŋŋamba nnemba abamu ne baŋŋamba weerabisa weeswaza twava nze sipulitendinga obulamu bw'okupulitendinga nze sibusobola fake life omuntu okulaga gye yava oli akugamba nti oli mu kwerabisa kugamba ebikale tubireke nga mabega bwe bagamba ono tukotya gy'olaga nga tufumitiza wa gye wava obadde kimanyi nti obufumbo olwaleero abasinga batambulira ku social media kyeyogera babi nnyo 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 era nze peegi yange nze mbadde nga mbagamba abakyala abantu abatambuliza obufumbo bwabwe ku social media mbasaasidde nnyo mbasaasidde nnyo nze lujja bba wange tukwatagana tusobola okugula emmotoka ne mugamba agintoneka emmotoka nga mukiteesezaako omuntu nga mukwatagana tewali kye mutasobola kwogerako asita mubanga mukwatagana kasita bbaawo mubanga mukwatagana nsobola okukimugana ne mugamba gintoneka kati bino ebya tiktok akimanyi nkola tiktok era asobola omugamba hani omanyi tukole bwe tuti kubira gundi okubira lujja okubira SB4 okubira Seguya nze nefula takimanyi bajjawo nzirike
olwo kyebayita okukola content kyebayita okukola content mutonzewo kitonde tutonzewo ekintu kyaffe kigenda kukwatayo abagenda okiba tebagenda kulowooza nti ffe twakiteesezzaako twapanze ekintu kyaffe kati godde eri ogambe kati labaayo Silivia ansinga kyoyo bamwadde n'emmotoka biki ebyo bwe bityo okiteeke ku bbaawo olw'okuba olaba alinamu obusente so ng'olunsi musajja wattu n'obusente bwalina tebusobola kumala kukola ate gwe kyogamba mukyalina ebintu bingi bemulina okusooka okutondawo okuzimba ku nyumba z'abapangisa abakazi abamu beefudde nnyo nti bo babbeeyi nnyo beewanise mu butaala wiivu za miliyoni 2 simanyi ayambadde nga toya mitwalo 2 akakoti ka mitwalo 2 n'omubalabalamu ng'ali mu miliyoni ngezi 2 naye nga abamu balina ababambaza ebyo naye nakuba bukubi bifaala abamu bagula abamu beteeka wiivu za bbeeyi naye ng'ogyeko omugagga ayina aguze nga talina bulungi aba yalabirako oli eyeekubya ekifaananyi naye ng'oli yeekubya kyekubye bulungi nnyo n'agwa mu mbi kati oli ayinza okulaba mulimu abakyala abakola ku mativi bebambaza ne babakubira obulango gundi eyanyambazizza nawe noyagala okwambala nga nnabatanzi tonnamutuuka tomanyi mulimu gwakola gumuwa ssente mmeka sooka ofumiitirize ku bulamu bwo nebbaawo nga tonnaba kuwalirira nnyo nze abakyala balina ennyo eŋŋombo egamba ennaku zino nti twagala ssente teri kirala ssente naye lujja wali otuddeko awo n'okyebuuza singa ssente zino abakyala ze batugamba nti zimala buli kimu lwaki tebabeera nabasajja bubuka babateekamu ssente ezo sajja nti babbula aba n'omusajja nga amuteekamu ssente ezo apartment yakisasula oba yakamu kitundu amugulira engoye zayambala amuteeramu amafuta mu mmotoka lwaki ate oba onoonyayo n'agenda okusanyusa mu mbeera ze za bulijjo omugendo otambulangako naye awutu ekirongo omugaggazeeyo mu maka ge oba ali mu kutambuza mirimu gye bwe ziba kale nga ssente ye owulira nga kyekyo mwe abatunafuya nti gwe olina omusajja omwavu toyinaawo naawe nze omusajja alina kyampa omusajja n'okubira omusajja asobola kuyamba kizibu kya mitwalo 5 aba akugattako kyoyo naye beerabidde nti bangi abakoze ne bava ku 0 ne batukako ebyo ebitiibwa bye baliko nga batambula bombi ne bakyala baabwe nga batambula bombi kati media eno bw'oba tolina nnyo kutegeera na kufumiitiriza ekuleka ogudde ng'ogoberera media kuba ojja kwagala okuteeka ku bbaawo byatasobola omanyi abasajja bo babalamangu naga naye omukazi no sijja musobola n'akulekawo n'afuna gwasobola okukwatagana ne beezimba n'otuuka eyo ne bikkuba jjukira ffe abakazi tuggwako mangu ozaala oluzaala lumwezi n'oyiika oweddeko entunda y'abakazi si ey'abasajja abasajja batunda nnyo ennaku zino okusinga ffe abakyala abasajja tutunda kyagale kigaane omukyala atulaba kyekyo abasajja batunda nnyo gojjo tunulire nga tugenze mu bifo bye tusanyukirwamu obeeramu abantu ab'ebbeeyi omusajja bamuyitako ne bamubuuza abawala nga 10 gwe omukazi ng'oli awo serebu ne bakubuuza nga 2 okuleka ng'okyali mu kifaananyi wanno ng'oli kiwala kitobbere bikyayimiridde kyombiri gukyali nga bani ono Jasmine abo basipayisi abo awo baba bajja muwala muto omubiri gukyali wamu awo bajja kutuukirira bangi buli muntu aba akulabira mu kifaananyi kirala naye kati ozaddeko abaana bo 2 3 muganda wange era olabika nti ozaddeko kikyukamukko awo nzikiziganya naawe kubeera mugumiikiriza na muntu gw'olina kituzaayo we tutandikidde nti tufeekinga obulamu ate tulina okulivinga reality fake life nfunze si nze mukama yannyamba n'antonda nga bwe yantonda nze mu mbeera zange nga sinaba kutuuka eno apangisanga nga luumu emu mu bulamu bwange luumu ejja emu weeti ng'era saluuni ngenda mu ezo zensobola nga mbalira abakwano bange ab'ebbeeyi basula mu za apartment mitwalo 3 ebiseera ebyo nga nyumba y'emitwalo 3 nnungi bisenge ebi mulimu ebisulamu 2 eddiro kadayiningi oba n'ekinabyo kiri omwo kati saa nyonjo eyakakadde neŋŋamba nze sisobola nze ndi wa kaluumu 8 nafuluma ne mbasangayo nja basangayo era nga nsula bwomu nga teweekweka mukko teweewalawala nga ne bakwano bange bamanyi gye nsula abaseka nga baseka naye kati essaawa zino tebakyali asobola kunsekerera kuba nnina ewange omusajja nnina tuzadde abaana
ka business we kaliera nga bwokalaba sina kwenkaluubiriza okitegeera era tokayita ka business gamba business business kale business yange weeri kakati abaali nga mu fake life nze benzijukira obulungi essaawa zinatebe beegomba nti kuba olina n'omukyala gwosobola okusanga ng'ali mu kifaananyi ky'olimu naye ng'okutuula wano ku bizinensi ye alabikire mu kamera nga kizibu fake life ayaga ng'ali kujja vazi singa mukama aba ayambye abantu ne bafuna okutegeera osiŋŋaana omuwala mukama ng'akuwadde omukisa bakyakuwa okyaweebwa tebagenda kuwa buli kaseera tosobola kubanga ogenda tunda leero omwaka guno otunde ogujja otunde n'oguddako oyina okuteekamu amaanyi n'okuteekamu obukodyo obw'amaanyi omusene ze bakuweezo oyina okuyiga ensaasaanya yaazo so si zimalira mu mabaala okitegeera olowooza ojja kubeerako paka tekisoboka ojja kuggwako oyina okuggwako bino bye wakola ngo bagamba enviiri enzirugavu zikolerera enjeru bw'olemererwa okukolerera obuwalawo obukadde bugenda kukumenya gezaako kale bigaane bugaanye gezaako okutegeka bigaane bugaanye wali obupoloti bwa miliyoni 2 miliyoni 4 naye omuntu aba ne ssente n'agamba nze nga ngula atya poloti y'emiliyoni 5 naye ng'asula mu apartment ya miliyoni 1.5 okitegeera nkulaba bulungi n'alemu ogamba nti kankwatise gezaako kale bigaane omuntu osobola omunnyonnyola nagula ettaka lyange n'embeera bwe yankuba omuntu asobola naawe kenyini tewejjusa nnyo naye abantu bangi abeerawo n'agamba kale nafunanga ssente bannange ne sina kye nnakola bangi emyaka gigenze omulimu bakugobye emirimu giggwawo bizinesi zino zaafa zijjuddemu abacyayina walinga otunda sipeya miliyoni 5 olunaku kati nakakade tokyasobola kukafuna n'emisolo gijo n'emisolo gijja buli kanaku emipya penalite ziringa penalite time tuka n'ogamba nga tolina nawe ogamba nti abaana bange tubeere wano tunazimbayo obulumu bwange 3 bajja tuwa emitwalo 3 tugule kiro y'akawunga tulye tweba bijja bikyuka bintu bijja bikyuka kati saasira omukyala ng'omubiri gwe ye kapito kuba bangi omukyala ng'omubiri gwe ye kapito ekyenyinza okukuwa amagezi genyinza okukuwa mugule ku butaka kale omubiri guleme kusalira bwereere omubiri kale guleme kusala mugule ku butaka kuba mulimu abakazi abalina omukisa oguweebwa gye bali omusajja akwata miliyoni 10 n'azimuwa omulundi gumu yes lwanfaanana ye yes wakala ye n'omukisa so bannange abatulaba okwetulula ensi yonna tubategeeza nti kye tuliko alwaki twogera emboozi efaanako bwetyo tusinziira ku omukulu kyekiti engeri gyajja akolamu ebintu engeri gyalambika ensonga ensonga lwaki naffe sootula wano ne tubaako engeri gye tugattako naye nga mu byonna twongera kumwebaza kuba nange ng'omuntu lwaki nzija ne neenyigira mu kino nange namusiima makyazize nyina bangi bensiimira bwe twali tukolera nakyogera nako nti nyina baseeka bangi bensiima naye ali omu ku bo ate era wankizo so gwe wenna ali eyo kuba nsanze bangi nammwe ne mumpa obujulizi bwammwe gyali naye omulama gukyaliko ekirooto kikyaliwo kakasa abantu ekirooto ky'emmotoka tunaagifuna tujja gifuna singa mutuwa ssente bwe mutuwa ssente tujja kituukako ekirooto bwe muzitumma kiyinza obutavaayo nga bwe tukyagala kuba kati esaazo tufunyeeko naye bwe mugala ne mutuwa ssente ekiro kyaffe kijja kuvaayo nammwe mujja ssanyuka abamwagala naye bwe mutumma ssente tekijja kuvaayo naye ng'obawa update ku kiriwo kati mutuwe ssente twagala emmotoka ekitone ennyo ya miliyoni 10 esaazo tulinawo miliyoni nga 2 ze mwakafuna naye nga mwagala ya 10 kitegeeza 8 kikyali mu mmwe tonyoma ssente gy'olina simanyi nyinamu 2 gyange nyinamu 5 gyange naye waliwo era agenda okugamba emmotoka eya2 nayo gyeri motoka ki 2 emmotoka zaalinnye ebbeeyi emmotoka zaalinnye ebbeeyi bagenda kwogera ku buno obulakitiiki naye kino buyingira 2 mu 7 naye era ku kitiibwa kya seeka tumuwe rakitiizi osobola osobola omuyite ku bondi omugambe bitiizi yiyo bitiizi tandikirawo ejja mu bundi ye era nze singa mbadde nneesobola bulungi nandibanguyiriza ku mbeera
nga weesobola nesobola buli naye kibulamuko tukwasaganyizeeko tugguse ekintu kyaffe ogamba naye waaba atambula yagambye nti abantu bansiima n'abaana be ne bakyala be ne maama we gyali kwega bagambe nti bambi omwana waffe muntu mulungi dadi waffe muntu mulungi bba waffe muntu mulungi n'abasomesa abaliddako kubanga bagenda okulaba ekintu kino bajja kyusa abantu abamu batukuba mu ddiini n'alaga nti ensomesa yeekubira ddala naye yono teyeekubira erina obbanga ebalansi nga temutukuba nnyo kubeera nammwe si mmwe batuukirive nnyo yogera kalinga weerekeramu ak'obuntu nti naye nange Nabbi Muhammad bye yagamba byenkola byonna ng'otudde wekkaawo osirise kirowoozeeko kuba jjukira nti King Saha agenda okukiyingira nga wayinza okuba y'ensomesa oluusi eyamusindiikiriza n'abeera ng'asigalidde yansindiikiriza naawe nga mu kusomesa kwe walabanga nga gw'osigalidde naye ate bwe nawuliriza ennyo seeka kiti labe ddala nga ye muntu omutufu gwenyina okugoberera tosiramuke sijja kusiramu wakati wakati omuntu alaba sijja kusiramu amaanyi g'otaddemu gano sijja kusiramuka naye ne bwe mba nsiramuse tekikola mawulire ate si gwe oba osoosa osiramuka ate sinze mba nsoosa osiramuka ate sinze mba nsembyeyo tekikola ate nze ndi mukazi omukisa gwe bafunye nti nze nafumbirwadde omusajja yampasa wenyina okusooka okwegayirira ennyanzikiriza ensiramuke naye singa mbadde siri mu fumbo singa essaawa zino ndi musiraamu singa obadde toli mufumbo singa oli musiraamu kwegamba neddiini y'obusiraamu wajagala najagala nnyo oba ku muntu akugamba sinza nnyo katonda wo lwakuba bamutubirabira mu vice versa akuyigiriza okusinza katonda wo okwegayirira ennyo katonda wo omujjukiza bye weetaaga kuba buli kimu akimanyi ekikuzitoweredde genda amaaso gefukamira musabe munyonyole mukama omugambe eyogera n'agamba abantu mmwe nammwe temutwagala singa mwali muyina obuyinza nti wano wendi nga nina kwebuuza ku bantu wandyesanze nga tewandibaddewo n'omu agamba nti agendewo eyandibadde agamba nti agendewo kusayidi eyange maama wange yafa kuba maama w'omuntu yayagaliza omwana we buli kimu maama w'omuntu ayagaliza era lujja oba oyina maama wo mwagale abatamuyina tuli bubi ku nsi ye muntu yekka asobola okwagaliza ebirungi byonna maama yes maama teyenkanika era abalina bamaama bammwe nga temubalabamu valiyo mukama abasaasi nga buli omu oli eyo omukazi ye muntu asobola okulema okulya naawe omwana we alye omukazi ye muntu asobola okunywa kyayi omukalu gwe noonywa amata maama ye muntu asobola okukkiriza obe n'obuyinza obusinga obubwe maama kati buli alina maama wo yagala nnyo maama wo muwe ku kyoyina maama kintu kirala nnyo tekyenkanika mu nsi ono juniya watambala yagambye gwe mulyango kalabyawo leero yagambye gwe mulyango ogusookebwako maama kwegamba bagulinga mulyango gwa ggulu maama ne bayibuli yakyogerako ate n'abasiraamu ne bakyogerako oba owa maama muwe emirundi esatu olyoka owetaata maama so mu kusomesebwa byonna tubitunuulira byazatuyisaamu akwawulira omuntu n'ensi ne katonda byawukana engeri gye tulabamu ebintu byawukana abantu batukuba ebikono netwerabira katonda nti yafuga teri kirema katonda mu nsi teri agamba katalina gwe yeebuuzizzaako nze singa era bwe nzira ku kya Sekakiti singa byali byakubuuza bantu nti bampe mbe nga nyina edduuka lino okusinzira bwe ndaba abantu katono nnyo abandigambye nti bamuwe sijja gamba nti teri kuba nyina eyampa amagezi okujja mu sipeeyi omupya oba oliawo yanjagaliza ekirungi sijja gamba nti teri naye abasinga nga 90% tebasanyukira buwanguzi tebasanyukira kufunaku 90% era kibula abana abakuba ekintu kya Seekanze sibeewuunya omukazi yaze n'agamba mbu kale gwe maama we ali mu kyalo atambuza bigere taata we ali mu kyalo nemukaa mutomera maama wange yafa ndi muto taata wange namuziika
ane newuza omukyala we tata kuyabayogerako ne maama era yabadde alina okukwatibwa ne tumubuuza owaayo bwino omujja maama aliwo oyo ali mu kyalo era namuzeemu ne mugamba nti singa kyabadde nga gyali guno omusajja era tegwabadde gugwe singa maama yabaddewo era okkiriza tegwalibadde mukisa gwabadde gwa Ssekakiti kati nveeyo ntya ngende ku media mbagambe nti maama wange yeetaaga emmotoka mu musondera ani yandizimpadde ani amumanyi okugjako nze gwazaala awo singa ffenna tuli bakambwe gy'oli okitegedde gwe wosondera abaffe kati abantu abamu baagala bambi okujja kuno bafune bulikes oba n'okuzimbira ku mannya g'abannaabwe nati ne bonoona amannya g'abannaabwe naye balina kye bakukyusizzaako abakwogera nga boogera ebitakwatagana ku nsonga tolina buwadde bwakyukidde comments nti wali nga comments 10 zimpaana emu yenvuma ku vidiyo yennyini kati ku vidiyo yoli ate bamvumye ne bamusabula n'abatamanyira ye yennyini newunya omukyala bambi gye yabijje ne binnemu otegeera maama wange yafa taata yafa ate aga maama wange ali eri atambuza bigere aye ne waabayo ng'atambuza bigere si yasoose otambuza ebigere otambuza ebigere n'obalekaawo nemwagaliza katonda ekino nteekateeka za katonda kubanga saalowoozako kusanga Ssekakiti maze ebbanga ddene nga mulaba nga simwogerako ne vidiyo emuyoka gye nalaba nenkwatako ne mmwogerako ate naye n'agiraba ate gamba yangamba nti wakamusisinkana wano kujja vaazi wano yandaga n'ebifaananyi Ssekakiti nakamusisinkana nga tulina mu kusonda ssente already twata ndi kusonda ssente nga simumanyi yes ne bano abaana abandi banganga musondera mwe mulimu kojja wange yambuza naye wali omulabyeko ne mugamba simumanyi na bwafaanana so n'omusinga nawe ne muyitako naye gwe omulaba wano ne bamukubira essimu najja ne mmulaba ngulede nze nda mu kusonda ssente ate ne bwe nagenda era saabyogerako ebyokusonda ng'oli mumalirivu nnyo katonda wate we yantonda ndi mukazi ateetiiririra oli mulalamu ndi mulalamu njawukana ku bakazi abamu beetiitirira beerabanga abatasobola bwe bafuna okusomoozebwamukko n'ata nze sita kyemba osigala olemeddeko sigala nnemeddeko katwogere kikeetonye kagwake mba nyina okimaliriza simanyi notumya omukazi mbawa afunyemuko ku nkyukakyuka mu nsawo ali n'asalawo baawukane lwaki oyisinganya n'omukisa soka ogumiikirize katonda wabanga yakuteeka walina ensonga baki yakussaawo kujjako ng'olaba onyigiriziddwa nnyo omwami wo abaana bo bakkiriziganya ne kyoliko olwaleero bakkiriza mwe bali mu nabo kintu kuba abaana bange ababiri bo basajja bakulu omwami wange nakimunnyonnyola n'abaako naye byaŋŋamba ne mbaako byemunyonya ne mugamba nze siri mu bya ddiini siri munnabyabufuzi just kino nze nkyogera ku muntu ng'omuntu ate sigenda siramuka nkyali mu ddiini yange mpozi oli mu ddiini ki ndi mukazi mukristaayo oli mukristaayo bansabira mu balokole kati kusinga neero namirembe waliyo abalokole n'abakristaayo ewe kiri ebulungi nnyo naye kati gwe nkulaba olimu elementi eno nti okkiriza katonda oba omusanzeewa oba omusabiddewa kitegeeza ne mujjumu osobola okugenda ontegedde bulungi nze nzikiriza mu katonda eyatonda eggulu n'ensi lwakuba sagala nnyo okugenda mu bya ddiini gwe okkiriza omukkiriza n'omumanya abamumanyi ekyo kyenjagala twawule so gwe oli mukkiriza nze ndi mukkiriza mu katonda eyantonda bwe buba nti nno nze siringa bano musimanyi nze njogera byange kubanga tulabe bangi abasukka okukkiriza ne bakolerayo ensobi n'akola bingi byatulaga wana ne tuluka ng'akola birala anti byebyo byenkugamba nze ensobi ze bakola nze nzikiriza mu katonda nti bwe nfukamira n'ensaba katonda ajja kunziramu bwe kuba kugenda kuvunnama maviivi nga ngenze kusaala katonda agenda kunziramu tekikola mawulire tewali agenda kunsanga nga nva muziki gyakubendo nti bane Silivia twamusangane bakuba mbasikoze mawulire nzikiriza katonda okuleka ng'okoze ebyo ebitagatta mu kino kyokkiririzaamu ekya katonda awo kirina okukola amawulire nzire wano ntugeze nva ku kyaki ate nzire wano nyokeze eddagala awo kikola tekikkiriza nzire mukyala Silivia wano agamba mbakkiriza katonda ate yali mukukola ebya shiriki tekikola edduuka alinyokeza tekikola naye adenze bwe ngamba nti bantu bangi balokose nga babadde basiraamu bantu bangi basiramuse nga babadde balokole katonda bw'omunoonya omulaba
omufuna lwakuba nti tumufunira mu mitendera olwo Katonda baawa obugagga bwa ssente olwo Katonda baawa obugagga bw'obulamu olwo Katonda baawa emirembe Katonda nga yakuwa emirembe toyina ssente nnyingi ziri awo naye ng'olina emirembe oteesa n'ebbaawo abaana bo balamu basoma ojja n'ofunayo etaano gyo byonna waliwo abalema tulina okufumitiriza nga tetunaba nnyo kwevuma nsi nagamba Katonda yanneerabira olw'okuba olaba gundi avuga Ronaldo nogamba ne Katonda nze nakukola ki naye ng'olina amagulu gonna abaana bo bonna balamu mukyala wo waali oba bbaawo waali buli kanaku olya ne weebaka waliwo abantu abateebaka nga basula batunula talina tulo ng'akugamba nti oluyingira mu buli ssaawa 4 6 tuba tumpedde munazira ku firimu ate buli nebuddamu ku saa 12 kuga Katonda ffenna atuwadde naye atuwadde mu mitendera so kitegeeza n'ali obubi si gwe ali obubi asembayo waliyo ate ali ekyemisana atamanyi oba naali ekyeggulo ate waliwo eyafunye ekyenkya nga mukono gwe yamuwadde atamanyi bagenda kuta mu kyamisana oba ekyeggulo waliwo abasabiriza obusabiriza oba okitegeera Katonda ffenna yatuwa buli omu yamuwa okusinzira ku muntu lwakuba tutunuulira nnyo ssente tulira nnyo obugagga bwa ssente bino bye tulabako wano njagala mbeera nakirime nawe mbeere nga haamu si ffenna ndi tugenda kubeera nga haamu nze nali nga mbwa kacikumi kange naye nga nina emirembe gyange yes ngera ndi musanyufu nnyo ng'olina emirembe nja siina muntu gwenkubira emiro naye ndowooza olinga yakajja wano ayagala edduuka libeera sipeeya efaanana owuwo naye nga yerabidde waliwo eyakatandika okweyambya sipeeya akyali eri mu kisenyi eri kisinze n'okusuula abaana baffe bambi abavubuka baagala nnyo ebintu ebyamangu ekitali kirungi tukoledde emyaka n'emyaka nene weesanga ekyogaga kyolina olina kayumbako mosula oba n'akamotokako ovuga bakatuwalingiko weekatyo nakuweerera abaana n'abaana bo nga basoma mukama nga wakuwadde naye ate waliwo abagagga abaafa nga bafu nga baaleka bingi gamba ne mu mbeera ya covid wano abagagga balina ssente ezibajjanjaba be baziga okufa omwavu atalina ssente n'asigala kati ekiriiseka kikyagamba twebaze Katonda buli lukya Katonda yakimala tumwebaze n'okumusaba tubeere bagumu nnyo bwe wabaawo embeera ekyusemu yonna osigale ng'okyayimiridde wamu ne Katonda tya Katonda tuyinza okwogera nno olunaku ne luziba kuba ebyokulabirako bingi ebyokwogerako bingi naye saagala tuve nnyo ku mulamwa nti omulamwa gwe tuliko twongera okubajjukiza nti waliwo kaweefube okulaba nga tusima Seekakiti ng'akyali mulamu tetugenda ye mulinda kufa ate gwe tugenda okuba nga twongereza abalala ate era n'okuzimba w'ekipya eri bannayuganda ekirabwako otandika okusiima abantu batandika okusiima bannaabwe lujja bwabanga abayisiza bulungi mukozi munnammwe nga musobola okwesondamu akantu mumusiime mulimu abantu ababeeramu mu bannaabwe nga mubeera ne mukwano gwammwe nga mukozi ng'abeerawo nnyo mufiirwa n'ajja wammwe n'akola emirimu n'akola atya nga mulaba talina kapito naye ng'amaanyi agalina omukwano aguyina abaagadde ababeereddewo mwenna nga nammwe tulabo ne mugamba ne banaye siri omukazi oyo abeerawo mumusiime bwe muba nga mulina obusobozi mumusonede miliyoni 5 mugulira kataka miliyoni 5 mukamuwe ng'akasembe kikulu nnyo ensi ejja kunyuma ate eno entandikwa y'enkyukakyuka yentandikwa y'enkyukakyuka nga tukyagala tubeera bangi tubeera bangi kati ffe wano nze n'abakwano bange tuweeranga 15 bwe tugamba nti tusiime gundi bannange bambi omwana oyo abaddewo omuntu mulungi akola bw'ati tumusondereyo miliyoni 10 kintu kyevuga obulamu bukyuka tuleme kusiima nnyo bantu bafudde muleme kulowooza mujja kulabirira omwana wange musooke mulagenza okusiima kwammwe nga nkyaliwo nange ngambe nti owaaye mbadde njasa 10 ku nimbe z'abannange naye at least nange nakyembafunye so we tugenda bannange sooka obasomere enamba y'essimu ate ate mu mbeera tujja batugiteekateekamu awo nga mugisoma namba y'essimu eri 0708 0708 ya Seekakiti amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited
tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.